Mikwano gyange abeekuumira ku Yugi Updates TV mbategeeza nti mukola ky'amaanyi nnyo okwekuumira ku mayengo gano aga Yugi Updates TV. Yonna yonna gy'osinziira mukwano gwange kubanga otuwuliriza okola kyakabi nnyo mukwano gwange. Waliwo abantu be ssaagala bamalire budde. Waliwo abantu be ssaagala bamalire budde ku nsonga za politics n'ensonga z'okukyusakyusa eggwanga. Ndabye bino bizze bitambulira nnyo ku social media, ku media platforms. Abayimbi batandise okwesongamu olunwe. Si buli muntu kigambo ky'agenda okwogera nti buli muntu agenda kuba akitegeera, ate si buli ky'ogenda okutegeera nti n'omulala muge akitegeera kye kimu. Abantu abamu bajja kutegeera nga wayiseewo ebbanga eriwera, naye lwakuba abantu ng'abo ebiseera ebisinga bye baba bategedde, bategeera leeti ng'obudde bwayita dda. Kati muganda wange Eddy Kenzo, okusinziira ku bigambo bye yazzeemu ebijja bitambulira ku mikutu, nsooke nkuwa ebigambo bye yagambye. Yagambye ye tagenda kubanga avaayo oba akulembera abeekalakaasi ku nsonga z'obuli bw'enguzi n'obukenuzi mu ggwanga, era tali omu ku abo abagenda okukola ekyo, era temukimubalirako. Awa ensonga zino wammanga nti nze ekisooka abawadde ensonga zino zibaleetera ozitunulamu ziyinza okuleetera oga nti nno omusajja mutuufu, naye nga ekyamazima bwongo bwe buba bwesulise. Agamba nti w'otunuulira ku beekalakaasa be batono ku abo abasigaddeyo ewaka nga batunula. Mu ggwanga Uganda erijjudde miliyoni z'abantu eziri mu 40, agamba lwaki abo abatono ennyo be bavaayo okwekalakaasa. N'agamba mbu kitegeeza nti abalala bo bamativu n'ensonga egenda mu maaso mu ggwanga, bamativu n'obukulembeze obugenda mu maaso, bamativu n'engeri gye baba bafugamu. Oba okitegeera? Eddy Kenzo ono nze mukootinze statement ze nti waliwo ekintu ky'otunuulira ddala nga kwegamba ng'oli kalabba, ng'oli ku mpingu, ng'oli ku gun point, nga tolina ngeri ki gyeyogerera ano kintu. Kubanga bw'aba ayogera statement agamba lwaki bali, agambye nga temunnabuuza ku bo, mugende mubuuze ku bali abangi lwaki tebavuddeyo okwekalakaasa. Teyenokoddeyo nga ye nti kitegeeza ye yandibaddaga nti tuli bamativu. Eddy Kenzo yandigambye bamativu ne gavumenti n'ebigenda mu maaso mu ggwanga, n'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga ye mumativu nabyo. Oba okitegeera mukwano gwange? N'avaayo n'akola statement era ey'ekito nti eggwanga Mukama Katonda waliba ayagadde lijja kukyuka ng'asiimye, naye nga Mukama Katonda tannasalawo, katugira ffe tutambulira ku ekyo ekiriwo. Kati awo kikulaga obwongo bw'omuntu, awo kiba kikulaga level y'obwongo bw'omuntu, engeri gye bulimu gye buli limited ku ndowooza. Gwe tobeereeyo n'ogamba nti nno gwe kyolowooza n'omulala agenda kuba asobola okukirowooza. Nedda. That's why ntandise nkugamba abantu abamu tebakulumyanga mutwe. Gwe wotandikira okulowooza ate bo we bakoma.
ne by'olengera mu maaso ye tajja birengera. Naye kati ggwe naawe oba omusuubira kulengera ki mu budde buno? Omuntu wuuyo kati yawasizza minisita. Ngolooza baavudde buviwale mu bbanga n'awasa minisita. Eddie Kenzo eby'obugagga by'ayina oba obigeraageranyizza, ngolowooza zonna zonna ntuuyoze. Ebintu ebimu njagala mubeere focused, musobole okuba nga musobola okulabira ewala, mulengerereko ewala, musobole okusoma embeera, muyige n'okusomera ebbaluwa mu bbaasa. Abantu abamu tebabamaliranga ddata. Eddie Kenzo n'aba teyavuddeeyo kwekalakaasa, ensi esobola okugenda mu maaso. Ate ensi tevuddeeyo kwekalakaasa okuba nti nno bamativu n'ebyo ebigenda mu maaso mu ggwanga. Wabula yandibadde mugezi okitegeera nti nno tebavuddeyo kwekalakaasa olw'okutiisibwatiisibwa kwe bayina. Kuba okitegedde kati kyetaagisa buvumu okuva mu siteepu y'ekintu mw'oli n'ogenda ku siteepu endala. Kikwetaagisa courage. Abantu abamu ekyo tebakiyina. Courage ekolebwa eyo omuvumu awulira nga mu mutima gwe asobola okulumirirwako omuntu omulala. Statement gy'akoze Eddie Kenzo ya kitumbaavu, wandibanga ggwe oli eyo oli mumativu n'ebigenda mu maaso mu ggwanga. Naye abalala si basanyufu. Ekyo kye bayita justice, osobola okuyambako okwogerera omuntu eddoboozi lyo ne liyitamu n'omulwanirira, n'omuterawo obwenkanya nga naye bw'oyina ku sayidi yo. Kati statement ezimu Eddie Kenzo ze yakoze ffe tezitugasa, tezituzimba nga ffe Bannayuganda. Oba okitegeera mukwano gwange? Wabula ggwe atanaba kusubscribinga nkutegeeza nti genda mu maaso n'okusubscribinga. Naawe atanaba kusharinga mukwano gwange nkutegeeza nti sharinga. Nawuliddeko ne David Lutalo ng'avaayo ayogera ku nsonga era ze zimu. Wano nno ye yakiise na idiots nti abagenda okwekalakaasa, bagenda mu maaso n'okwekalakaasa, they are idiots. N'abagamba munaamusonyiwa okwogera bw'atyo. Bw'ayimbye ennyumba nnyingi nnyo mu ez'enkyukakyuka, naye tewali kivuddeyo kigenda mu maaso. Kati njagala okubuuza omwami ono, omala emyaka emikangu oyimba naye nga by'oyimba tebivaayo. Enkyukakyuka temala gajja, enkyukakyuka yakulemerako. Omuntu n'onooba onookyusa obulamu bwo okugenda ku bulamu bulala, olina okweremezaamu, olina okulemerako. Kati ggwe okuva eri n'ojja ne statement yo ey'ekitumbaavu kisingako n'odda eyo n'otuula n'osirika. Teri agenda kusonga mu lugalo nti lwaki wayogedde. Naye mwandibaddeyo ne musirika tetwandibalowoozezzaako kuba tukimanyi nti bino they are beyond your understandings. Ebiruubirirwa by'abantu birala n'ebiruubirirwa bya National Unity Platform bya Robert Kyagulanyi Ssentamu nabyo birala. Gw'ovanga ne ku muntu asitudde ekirooto ky'okutwala eggwanga mu maaso, n'omuntu asitudde ekirooto ky'okuba nga tamanyi eggwanga gye lidda mu maaso, ebyo byawukana. Kati mmwe mugendera ku ggwanga ly'olwaleero, mutambulira ku kibabaleetera ekiriwo kati, temusobola kwerowooleza na kwepulaaningira. Era ffe tetulina na kitubabalirako. Era eyabasonzemu olunwe nti nno muveeyo muyambeko abeekalakaase, yakoze ensobi abadde abakiina. Mmwe temuyinza natumalira wadde n'obudde n'akatono. Olw'ensonga ebigendererwa byaffe birala nnyo ku byammwe. Ate munaalaba ng'ensonga zituusa ekiseera ne zibasobera olwo nga mudduka mu ggwanga lyammwe gy'emize gyammwe nga mugenda eyo ebweru gye batabamanyi, ensi n'ebanyigira eyo.
musaanidde mulowooze ng'abantu abategeevu. Osaanidde omanye omuyimbi yenna gy'oli ensi eno eggwanga abantu bakubalirako eby'amaanyi bingi. Bakubalirako bingi nnyo n'okusinga ki ky'olowooza. So okuvaayo n'okola statement ey'ekyana tekikola makulu gyeri. Tubuli bawagizi bammwe naye mutumalamu amaanyi. Oba okitegeera ggwe mukwano gwange? Kale gwe wamma eyeekuumira ku Yugi Updates TV nkutegeeza nti ne twerabira ku subscribinga. Bano abasajja tebaddamu bamalira budde, tebaddamu na bamalira data. Temuddamu na boogerako. Kati abamu baafunye we baviirayo basobole okuba nga bali recognized. Oba okitegeera mukwano gwange? Tugenda bba nga tukomawo.